Abavubuka abawerera ddala 4 bali mu kutendekebwa era nga ssenkulu w'ekitongole ky'e Bukadefu Omukungu Bakyusa Alfred yaguddewo omusomo oguyindira ku ttendekero lya Lucid Organic Farm ekisangibwa ku kyalo Lubanja mu munisipaali y'e Mityana. Bano basomeseddwa abalimisi okuva mu masaza okuli Ssingo ne Busujju ssaako n'aba Cafe Africa era ng'abavubuka baweereddwa ebyambalo n'ebyokukozesa mu nnimiro mu kulima emmwanyi era ng'omusomo gwakumala ennaku 5 gwabadde aggulawo omusomo gw'omulundi ogwokubiri. Ssenkulu w'ekitongole ky'e Bukadefu Omukungu Bakyusa Alfred asabye abavubuka okwettanira ebigimusa binnakavundira okusobola okuwangaaza emmwanyi. Waliwo naliko eyo banjogera ku balimi b'emiyembe nga balina emiyembe mirungi naye nga emiyembe bagikola ki? Bagifuuyira era nga tebagikkiriza ku ki? Katale. So ojja kwebuuza naye kati muzannyo ki guno tunajjawo emiyembe egirira oba emmwanyi ennungi nga tukozesa biki? Bigimusa. Mbagamba nti mukozese ebyo ebigimusa ebyaffe bye twekolera. Suubirawo bajja basomesa n'okukola ebigimusa. Babadde bibasomesa. Osobola okwekola ebigimusa ebibyo. Osobola okubikola. Nakaki? Yes. Ono era abasabye okugenda empola ebyobufuzi ebiyinza okuviirako ennimiro zaabwe okuzika. Bw'atyo n'abasaba okuyingira ebibiina by'obwegassi bewale bammanerenda abayinza okubatwalako ebyabwe. Omuvubuka ebyokulima abivuddeko ali mu ka trading center wogana waawo buli ku makyakera luddawa wogana batambudde sima bagenze luddawa ngene ennimiro ekola ki? Ezika. Naye abavubuka mumanyi okwewola ate n'osingayo ennimiro yo. Nsinzeeyo kasooli, nsinzeeyo biki? Kugamba bambi musajja wattu oba mukazi wattu amayigo gonna n'okolerera ng'okolerera ani? Manerenda. Nze nja bagamba muyingire ebibiina ebyaki? Eby'obwegassi. Joshua Minga omu ku basomesa b'abavubuka bano ng'avudde mu kitongole kya Cafe Africa ategeezezza nti abavubuka bano bwe banaamaliriza okusomesebwa bagenda kusindikibwa mu byalo byabwe basomesa abalimi okuddaabiriza n'okuddaabulula ekirime ky'emmwanyi. Ono era asimye enkolagana gye balina wakati waabwe n'ekitongole ky'e Bukadefu. Twasooka okukola ne Bukadefu mu ssaza ly'e Buddu. Twatandika n'abavubuka baali 50 mu Apuli w'omwaka 2023 era kyatuwaliriza nti abavubuka abo okusinza bwe bakola obulungi twabayigirako ebintu bingi nga Cafe Africa mu nkola y'abavubuka kuba bakwasaganya ensonga eno eya Youth for Coffee Initiative Uganda bulungi nekituwaliriza okugamba Bukadefu nti twetaaga okwongera okolagana nammwe okutuleeta essingo. Babavubuka abatandise okubangulwa mu lusomo olwokubiri bategeezezza nti baaganyulwa nnyo mu lusomo olwasooka era baliko abalimi abamu be baatendeka ku byalo byabwe ssaako n'okutandikawo ennimiro zaabwe. Ebitali productive oba ebitatuwa amakungula malungi netubijjako n'omanya nti okisala ate mu sizoni ki si buli sizoni nti oba olina okusala n'omanya nti budde kiba olina ozisalamu era n'omanya tomala gasalafa. Kwongeza ku bungi bw'emmwanyi nga tugenda kuzisalira okuziteekako ebigimusa tusobole okwongera ku mutindo oba ne ku bungi bw'emmwanyi bwe baba beetaaga. Agala ekirubi ekituukirweko mu 2023 y'ensonga lwaki bateekawo batondawo eno pulojekiti gye tulimu naffe ffennyini etuyambye kuba olw'ensonga kati nze we nnali kati si bwendi. Abavubuka batwaliddwa mu nnimiro y'emmwanyi ey'okusaza ly'e Ssingo era ne boolesa obukugu bwe baafuna mu kusooka.